era mbadde nga mukyala agamba Mukama nga Mukama agamba nti amulaze abeere naawe tulinga like agamba Mukama yalaze nefunye olubuto naye. Wafuna olubuto naye nga tonakutegeera oba mukyaki nga tebannamugoba kuba obadde okyatunyumiza twabaddeko n'ebbanga nga mwezi ngako 5 months osangayo omusajja lwaki ogenda n'oluzaala n'okumwalayo olaba mukazi kyali wano sometimes ng'agambako ekigambo badde kisubi nga tamanyi stories waliwo aba just omanyi nga abadde ayagala kale akusikiyalenga like akusikiyalenga nga avuga kukumpi naawe naizenga lumu ng'ayagala okankane ogwe akiri akukutestinga like akugezaako amanyi ng'owanyimira titya ligumite oba tonaba kitegeera. Omulungi ndaba era mpuliriza nkwaniriza nate omumbejja w'Emitima's Voice podcast. Eddoboozi erinnyonyogera matuugo nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, and an advocate from omumbejja Nature Haven Limited. Mukwano gwange nate olunaku lwa leero nkuleetedde omugenyi osobola okuba nga tomumanyi, osobola okuba nga tomulabangako, osobola okubeera nga weebuuza ebibuuzo nti ate ani oyo omumbejja w'emitima gw'atuleetedde olunaku lwa leero. Naye nga wamanyi omulamwa gwaffe wano nti omumbejja Emitima's Voice podcast kyekifo emitima egyamenyeka gye gisisinkana obulumi bwaffe gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi. We are here to tell the stories of the heart, to tell the stories of the soul, to share our stories of pain, to touch lives, to inspire, to empower, and to heal the broken hearts and pain. Olunaku lwa leero omugenyi wange gwendeese nsaba omulungi abadde atulaba bulijjo onsonyiwe era otusaasire nti oluganda lwe si lwe luli awo nti luteredde nnyo, naye ekirungi agezaako era agenda kugezaako, wabula era ojja kutusaasira tujja kugattamukko ku lulimi Olungereza akatonotono. Kasita kiba nti omugenyi wange ategedde ekibuuzo kye mba mubuuzizza. Ono nno oyinza okuba gwe tomumanyi, naye olunaku lwa leero mukwanjulira mukyala w'amaanyi, mukyala muvumu, omukyala akola ebyo abangi kufa abakyala ebyatulema okukola oba oli awo oluusi bye tutasuubira na kuba nti tukola oba oli awo abamu ku ffe nga tumanyi n'okumanya nti ebyo by'abasajja. Jennifer, ng'olabika bulungi, onyumye, eyambadde akagatto, eyambadde bulungi, otaddeko ka smile, you looking so beautiful. Abantu bakulaba eyo ndowooza nabo bagamba wow, ono gwatuleetedde afaanana bulungi. Jennifer namusisinkana ku social media okwo. Nina omwana omulenzi, actually kampe credit, omuvubuka eyapostinze Jennifer ono ku TikTok sometime back, n'ateekamu akayimba ka Khalifa Aganaga akedde ke yakubako naye nga kakati essaawa eno ke ka trending akannasanga such a wonderful jam. Ayina we yasanze Jennifer ku mulimu gwe n'amukwata ka clip ne kagoyinga viral era ku For You page ya TikTok gye kasisinkanye omumbejja w'emitima. Ate era nga bw'omanyi nti nze emboozi zange nga podcast yaffe omulamwa gwayo bwe guli zaawukanira ddala ku bantu abalala oba oli awo abakola podcasts ez'enjawulo. Nze ng'omumbejja w'emitima bwe natunulidde video ya Jennifer ono neebuuzizza ebibuuzo bingi. First of all, I was inspired. Kyansanyusizza nnyo okulaba omukyala akola
abasinga ku ffe kye tugamba oba kye tuyinza okugamba nti ekyo sisobola kikola. Bandaba batya? Omanyi tutya nnyo bandaba batya? Banaagamba ki? Mba ntuuseeko ki? Ebibuzeeyo omusajja nkwana oba njagala? Twogera ebintu bingi. Naye olunaku lwa leero Jennifer ono nze natunuulira story ye eri behind the lady ali ku boda boda. Nkuletedde omukyala omuvumu ow'amaanyi avuga boda boda wano ku nguudo z'e Kampala. Jennifer, abalabi baffe wano ku Mumbejja Mitima's Voice podcast beebuuza era bagamba Jennifer bwe batugambye nti Oluganda talutegeera nnyo waawa yeddira ki wa tribe ki badde nsaba obeeyanjulire mukwano. Well, first of all, I want to thank you so much and thank God for bringing us together in this meeting. It's a wonderful opportunity I don't take for granted. Yes, dear. Because you have shown me love in what I'm doing and chance and you we're a part of meeting gwe ganze ze bampita Jennifer Kia tabayongezeko ku ddoboozi kale bampita Jennifer Kia ba Apache currently to Elikwania district waba gisazemu nebera kitundu district ya Apache. Okay. But abangi bamanyi nti Apache district naye nga current name is Kwania. Kati Amelange. Oh, I love them. I love them. Mbozi mubuuza mutya? Kopango. Oh, Kopango, Kope. You see? I know. I've had friends abalango. Yeah. Kopango, Kope, Aliomabe. Are you the same? Yeah. What does Aliomabe mean? Iriaber, Kopango, Kope. Iriaber. It's like, okay, just, ngamu tujebale. So kochiddemu njagala nanti kuyigira ddala wadde nkulazeeko nti ninamu kemmanyi tobadde surprised era surprise kwa my greetings emitonto gamba Kopango Kope omuntu n'agiramu nti Kope Kopango Kope. Okay. Ate Aliomabe kitegeeza ki? Kati like obuuza muntu, how are you? I'm fine. How are the things going? How are the things going is Aliomabe. Aliomabe, how have you been? Oh, Aliomabe. Guys, Kopango. Kope. Aliomabe. Bana emula wenyumidde okubeera omulango nze Omumbejja Mitima ate kaakati omulango olunaku lwa leero kati nze muba mumpa linnya ki? Name. You can give me one that you see suits me and you tell me the meaning. Like Laber. No, Aber. Rachel wants Abel upon him. Like, that. You're beautiful. Like, oh, really? Aber. Nzo Mumbejja w'emitima era Mumbejja w'obutonde bw'ensi nakiwewa Irene. Aber. Okay? Era temulyerabira wamma. Yeah. So you're asking for like my tribe, Amelange, as I said before, and Otenoro is the clan that I come from. Oh, yeah. Okay. So our clan is called Otenoro, and yeah. Jennifer, I'm so happy having you here on Mumbejja Mitima's Voice podcast. You're going to use more of Luganda, because many people there would love to listen to your story and would love to know more about you and whatever you do. But I've introduced to them that you are a border cyclist here in Kampala. So, ninakubuuzayo ebibuuzo byange mu Luganda era mbadde nsaba oyogere obuddemu mu lulimi Oluganda. Olwo lw'osobola ky'oba totegedde mbadde nsaba ombuuze, nja kukikuddiramu mu Luzungu. Bajja kutegeera lwampaka abantu bafaawo. Kakati oli mulango okuliddeyo Apache. Yeah. Y'okulidde currently Kwania district. Nakati gy'ova. Yes.
Jova wano mbeerayo Namasuba. Obeera Namasuba. Bitambula bityo okuva wava eri mu kyalo ye otandika otya okuva mu kyalo n'ojja wano? Ki ekyatuukawo gwe okujja Namasuba? Wano mbadde mbeera nga nasomere wano eno Nakifuma Modern. Okakasa? Ye Nakifuma ye waffe. Otusinkanye. Kati nesomawo kati badde mbeera nebeera wa anti wange wano Katwe. Anti wange kati abatenguse bali side ya Kawe. Kati bamukuba embaga ne bagenda. Wabadde wano babeera just wa uncle wange wadde mulala afudde. Na kati ono wadde mupya bamutwala. Namukuba embaga bamutwala kati naye netandika kukola kale nga badde ekola ya security. Kati Nakifuma Modern wasomayo secondary? Nasomayo secondary. What senior 6? Iye. Okay. Iye. N'otuula ebibuuzo ebya senior 6 n'omala senior 6? Iye. Wanoonyaako ku mirimu nga tonnatandika kuvuga boda? Netandika okufunanya emirimu nga omanyi abazadde. Taata wange nafunyeeko obuzibu n'aluzinga one of his feet, one of his legs. Ki ekyamutuukako? Ne bamusazeko. Kiringa abaddeko ng'abadde akolanga training ya kubana abakola ki ayigiriza waliwo abadde ayigiriza kukola ne bino ebya adrekola this art flower thing for the garden. Kirabika gundi nakuba akantu ne kamukuba. Namukuba ebigere. Ne bamusalako kuba abadde yenona. Bakibi. Kati awo n'osalawo oveeyo mu kyalo ojje mu kibuga onoonye ku mirimu. Kati awo by'essomero n'ebikoma awo kati ntandika kuyiiya naye engeri tuyamba tukwatagana ne mami tumuyambeko tufuneko kale engeri yotusobola yambako ataano. Naye nga mbadde nga mabega awo nga nkula mbadde njagala mbadde nakwebiro tuyakubeeranga Reverend Sister. Kiki wali oyagala kubeera Reverend Sister? Ki ekyatuukawo? Abadde nze nga n'ekusomero yonna nga nkula nga manyi ye sister sirikuwala nga njagala nnyo ebintu bya kuweereza. So nebeera awo nesoma ng'avuddeyo ku ssomero ne tugendayo ntufuna twagala kumanya process okujoininga. Bagamba kati saa zino tetutwala abawala abakuze, twagala abaana bato. Nga bawa nsonga ki nti tebatwala bakuze? Baagala abaana bakyalinga ku primary levels. It is the only reason gye bakuwa. Ne bagamba nti neera singa badde nakale like nakozeko nga some institution like I have some joining a court institution owa yamusomesa badde nsobola kujja ne certificate representinga ne bampa ne akaseera ako nga tata yafunye obuzibu tetulina kale sente akugenda ku institution nebeera challenge nseeyo ati nesabye ogende kole nebivaako kale netusubwa sister bwetutyo Sister Jennifer oshekera kati awo n'oyingira mulimu ki? Joininga ba security bajjukira amayingo yaninga nasooka kukyalo nasooka nakola ku prevention nekola training yaba police era ne batu tufuluma naye akaseera kunga akyali isebemu kati naye nga iza abadde muto abali abakulu kuba maama wange yabadde oyo omuntu ampa nnyo asetinga nnyo fi ateka ayagala okola kusindikiriza okole mbole buli kimu ngezaako kaseera kwe twamala training bingi n'aba police
naye akaseera basaba document ya senior form abadde ekisika kati neesalawo the next secondary nesoma awo secondary namala secondary taata wange nafunirayo ensibu kati baafuna buzibu ebya sister n'ebigwa kati wano nejoininga security. Noddayo mu security mumaze senior 6 secondary. Kati security nekolayo era nga omanyi challenge ebya sister n'abivuddeko naye ebyakwogera n'ebyabalenzi badde siriyo zimanyi abantu balimba bitya nefunako like kale nefunayo my first boyfriend wamufuna dde nga oli mu vaka ya senior 6 awo security okola nkola omufuna eyo era mu security boyfriend we yasooka yabadde akolako ebintu byekizimbe like akolako ebintu bya those aluminium kati netubeera awo naye nga ye targets ye abadde kale omuntu tayogera amazima asheke tukira netubeera awo agamba ngeri yebadde embeera wano wa anti anti naye yakufumbirwa kati nelabanga challenge yakubeera awo netutandika kubeera naye the first mistake I made kati nenvuddeko awo ebintu byakugenda kulaba abazadde kinatali bulungi abantu ate nekagamba ayagala tribe yamwe batyo ngaaba wa tribe ki mudama kati yabadde ayagala ba tribe yaabwe oluvannyuma lw'okubeera naawe yakuzaalamu omwana tulinamu yamukuzaalamu then awo n'agamba nti ayagala tribe ye ng'amaze okukuzaalamu kati process ate n'ekirala kabadde awo kale twasinkana badde zina kale twakirizigana bulungi tubeere tugenda laba abazadde iriyotuuka kulaba abazadde era omanyi abalenzi bangi baza kubeera ne excitement naye kansooke nkuzzeeko emabega katono ogambye ekirooto kyo kyali kyakubeera sister nabadde eyagala kiki ekyakusikiriza okwagala okubeera sister kubeera sister twakula ku kyalo mami yatukuza nga tubeera nnyo ku kyaki kati nga ku kyaki awo badde nkola bya training y'abawala bana bazi kuba dance mass bana babeera ku process bimanyi byanyumira nnyo nange kino mutwalayo ba training kati ne ku secondary nga badde training abalenzi bazina wekyo ne bampa ne posi yakuba Edgar kati naye neesabinga this was high school time kati nevayo kati kutuuka wano okufuna omwana wange twafuna omwana linnayoyasirati akuze mulenzi muwala naye challenge kyendiko naye tugenda kujjawaawo ku challenge era tukatusooke tuddeyo ku kino nze ekyansikiriza okubanga nkutuukirira Jennifer okukuleeta wano ku Mumbejja Mitimaz Voice Podcast abantu bwe bakulaba bwe bati waba bakutunuulira bwe bati ng'ovuga boda ne wano oyingiddewo ogivuga nze mbadde nkulengera ng'oli smartly dressed olina akabinako olina engeri gy'okuba ekikalu n'ogituulako bwoti ng'atudde ku kunama. You look so beautiful. I love it. Ne wennakulaba mu video era wabaddewo otyo ng'olookinga so beautiful. I was like no omuwala ansanyusizza because buno buvumu bwa maanyi ndowooza omuntu omulala ali eyo ku Mumbejja Mitimaz Voice Podcast bakumutimbagano asaana okulaba n'okuwulira emboozi y'omuwala ono kuba sirowooza nti wakeera bukezi kumakya n'ogamba ntandika okuvuga boda. Kakati abantu bwe bakulaba ng'oli ku luguudo Jennifer ovuga boda ku nguudo za Kampala kwonna kuba kali ka video ke nalabye wabadde ogivuganga musajja ng'oli ku boda olaba bamu ku ffe tuvuga mmotoka n'owulira ng'okankana bwoti naye gwe olina engeri gye wasambye woti n'oyitawo mangu awo nga waliyo n'ebimotoka ebijja n'oyitawo obudde bwa kiro kati abantu bo bakutunuulira ne bakulaba ng'ovuga boda eno ku nguudo za Kampala bwe tukutunuulira tulaba omukazi atudde ku pikipiki avuga pikipiki naye gwe nga Jennifer owaddala ali emabega w'okwambala helmet n'olumbisa
enguudo z'o Kampala okuvuga abantu ku boda yegwani. Yeah, in the Kangamenti, like in the process, okuja Kampala, naze Kampala nga simaye n'okusala nguudo. Wajja tomanyi na kusala nguudo. Mwaka ki ogwo gwe twogerako? Awo nga emirimu yange esooka okutuuka nga 2013. Kaseera ke nga simaye. Twaze neera nga nakugambye nti akaseera k'essomero batuleeta nga tupresentinga radio talk show emu. Kaseera ko bametanga with that media. Twaze nga abadde apresentinga essomero ne district zirafu. Engeri yebaddemu okula. Kati neesaawo naye nga bali abalenzi abalala bajja nabo abayambako okusala enguudo. Abadde simanyi netugendayo etinda wetwagire kaseera simanyi natinda efaanana atya teriruddawa wabadde bansaliza yase. Naye kati sawa zino ndaba nga Mukama yankoledde emirimu kuba jjukira ebintu bya kuweereza like twakuze ku church nga ebintu bya kuweereza abadde mbyagala nnyo ngaasi ne kuyamba kukola charity works ekyo waliwo abakadde ababeerawo ku kyalo tubasingira amazzi tubazinirako ekinaabiro like omanyi mubayambako tubayambako kati nze manyi enakula kyakula sisita nga ayambako abantu abalina ebizibu ebyo naye kati nenfaayo alaba nti essaawa zino ng'asaba nnyo kale nsaba nnyo nga tuba bamuto kale obeera ne Catholic background tusaba nnyo nze mbadde nsaba kusinga balala engeri gyebadde yagala okuba sisita kujja wano n'eyo challenge tomanyi kusala enguudo ate nga wali ku kyalo mami yatuyigirizaako akatonotono kuvuga piki kyegera wataata yabadde omuntu omu asooka kugula piki ku kyalo kati mami engeri tuli abawala waka tetulina abaganda balenzi abawala muli bameka? Tuli mukaaga n'abana zisaawa kati netubeera nga tuvuga luli nga tuvugayo ku kyalo wena ndaba wano nga atandika kukola kale ku security ne aba ekyala n'apika ng'angamba Jennifer waliwo ng'amba nti omanyi kuvuga piki awo ne bampayo kale ka promotion kati engeri natandika kufunayo promotion wanatandika from garden ne gardeninga ne bantandika kubeera nga basindika kutwala documents bwe bampadde promotion kati netwalayo documents nga bampa nebatandika kukola training nakola ku training n'abapoliisi kati ya security badde tali I was not new in the system of security kale one Paris yaffe alido sub-county n'abaddeyo nga ku reception kuwandika engundi z'abantu nga baleeta emisango zaabwe kaseera ka crime prevention nembeera kale nga bawandika after essomero siyabalinda kuwenga back to the village to the Paris so enkolaawo ku security nga bulumu abamanagers banjagala nnyo like naye nefunayo kale ono mukwano gwange omulala bamusumba naye abaddeyo ku church mweri abantu basambya kaseera bamusumba kale yavuddeko twogera naye ati netufunayo
naye akaseera ka lockdown netuuka nga omanyi ebintu bya lockdown baduba abakozi baduba reduce wetutyo emirimu ne fuuka business ya security nebeera nga kiriso kati naye picture olaba kati olina kaloopu ya security naye nagezaako negula piki waliwo omukwano gwange abadde akola kafuneyo piki ofunayo piki akaluto 70 abaddeko naye security kale nefunayo piki netandika kukola ngeri gyebadde ekola deliveries manyidde ekifo kya Kampala nabakinga nnyo kati entindo essaawa eno omanyiyo bulungi wano manyiyo wano ku city areas manyiyo waawe wajja tomanyiyo nga watuganda naze nga simanyi nakusala naye kati buli wamu omanyiyo buli wamu mbeera nga amanyi kuba natandika kukola yo ya deliveries for documents ya security era HR region mwagala ate mukwano gwange. Okay, kakati Jennifer nakutuukirira ne nkuwandiikira message mu bubaka bwe nakuwandiikira wa message waŋŋamba nti emyaka 3 egiyise mu bulamu bwo gibadde gy'amaziga mangi nnyo. Wakiŋŋamba era kyankwatako nnyo ng'omumbejja w'emitima ne mpulira ennaku muli. Kakati bw'oba mwetegefu okugabana naffe kiki ekyo ekyakubaako oba ekyakutuukako mu myaka egyo 3 gy'ogamba egyali egy'amaziga amangi ennyo? Kiki ekyo ekyakuleetera okuba ng'okaaba bw'otyo? Era akaseera that was akaseera twatandikira jjukira n'agambako waliwo pasita wange kamuyite pasita yes abadde awo nga tuli awo kwaya jjukira ya sisita negiveko nelokoka nga tukola byabuweereza nga ali tukwaya nga tuyimba ye ali awo pasita neyana agamba alaba Katonda amulaze nti agenda beera ani mukyala we pasita nga bwakugamba tetwafunayo kutereza emala naye abadde mulungi ng'ayogera bulungi asomesa bulungi naye engeri yapisemu nti jangu beyo nyange nenja netandikakubeera naye mu covid awo akaseera natubeera awo naye atulabirira atulina omwana wo n'omwana we netubeera naye nga bw'omanyi omuntu asuubiza bingi naye nga amabega awo kyabira genda kuwulira nti ku kyaki bali bwe tusabiramu bamugobirenge ne bamugobedde kyobwe nga bamugobeye nti waliwo abawala bamugobako kubanga olwedde obeera wuwe kati wewabeeranga ewuwe mwali mukola ensonga zino ez'ekikulu era mbadde nga mukyala agamba mukama nga mukama agamba nti amulaze abeere naawe tulinga like agamba mukama yalaze sabaddeyo that was an introduction kuba mbadde simumanyi nga omanyi omusumba asabira abantu bangi bimuwoolera nabuuza agwani bikiki akaseera ko nga tuwoolera nange laba nga talina mukazi ate nga musumba omulungi ate ngira nange omuntu ayagala nnyo ebintu bya Katonda ate nga obuweereza syatandika wano Kampala twatandika ku kyalo kuba ekyalo badde batugamba nti buweereza Katonda si kukwata endalo zokka kati tetuweereza n'empisa gy'olina ekintu ky'okola mulanga nti oyagala Katonda era osaabinga ebyomuntu aweereza kasi kati olwo pasita yakugamba nti Mukama Katonda akugambye nti mugole ensonga ziri era agamba nti engeri etwabeera ffenna kati awo twatandika kubeera nga tuboogera nga asaba olumu embeera n'emikyala nga omuntu ya boyfriend mukizi
kati tubeerawo nga ne girlfriend tubeera ne tutandika kubeera ffenna tubeera ffenna alamba engeri gye aluddeyo ali kale mukulu. Temwekebeza na kwekebeza bulwadde buno obwamukenenya lwakuba bamwesi akaseera ako mabega nga tuwogeragana twakekedde mwakebera kyali kirungi. Twagenze eyo Zambia twaba simanyi nti weekalisa twagenze eyo Zambia hospital netwekebera kati engeri yetwake netusanga nga mushiki ne musalawo obeere naye nensalawo. That was nice. Kati the process yobeere naye naye omwana naase like n'ofuna nefunye olubuto naye wafuna olubuto naye nga tona kutegeera oba mukyaki nga tebannamugoba kuba obadde okyatunyumiza twabaddeko naye ebbanga nga mwezi nga for 5 months alengera ekitegeeza bibadde recent. Yeah, like 3 years ago. 3 years ago. Kati obadde wano ogamba nti bamugoba mu kyaki awo obadde awo nga tunatuuka wali twabeerawo ga 5 minutes nga tunafuna na lubuto already alina olubuto wasooka kufuna lubuto then n'olyoka owulira luli olugambo nga bamugoba ku kyaki. What happened there? Kati ku kyaki awo bamugamba nti abawala abalala wabadde yansubirawo abawala abalala nti emaaso awo bagenda kuba bawasa kati abawala ne balumba saki yaluddeyo bapromisinga abadde ayagala kati badde si muwala abawala bangi bajje kujjukira ku kyaki badde tasomesa yekka abadde n'abasoma abalala basatu like the fourth man of God yatalina mukyala kati awo mugwede n'olubuto atubeera ffenna mpeera nti amugobye kyaki badde tebamanyi nti tubeera na ffenna kati naye engeri yembadde nze ngena olumu mbeerayo negenda kusa process of the pregnancy nafuneko like that weakness basigenda nyo kyaki naye newulirayo era namwana waliwo abawala abamu eri yayogerako nabo eddako naye batanikamu wokka nengitwala easy kati netufunayo kale ekintu kya like nezaalamu akaseera katuka nezaala yaliwo yakulabirira ng'oli lubuto yanabirira naye nda process nga womanyi already ofuna olubuto beera oyagala omanya abantu ba ze body sina restriction abafamily yaabwe jukira agudde konzi ate yalili research kati angamba njagala kumanyako like sister we abaganda be bamama taata naye ng'abeera sisonga nkulu nga bwakugamba nga olwakugamba obugambo obuwoomawooma obukukkakanya gwali muntu mukaka ye ebintu byayagala ate alenga atwala mpola kabadde nze ntwala wetyo simanyi nti abaddeko ekigendererwa endala kati tukayo neŋŋamba olubuto ali awo neŋŋamba kati n'amuvuzako mirundi ebeera nga 3 nga 4 nga 5 ebirundi byakulaba abasisita wabeera ayogera ga sisita we omwagamba sisita wange kyapostingamba kandabe alamba alaba kusumire takuleka kukebera amuvuzeeko amanya twagalaba manyi nti abe amwitanga kuzi wakulaga wati amanyo galaba nogera nenoonyeza endaba kati agamba kati tayagala yoge wami aitoweku basokeza nemubuuza mulamu wo mulamu wange agamba kansooke birooze byamubuuzako oba akkiriza kweyongezeko byakula kati awo nempulira nenabako ekintu kyatalimu atali straight yes elabako aka red flag nenkingangamba
gambireko kuba engeri yali pregnant ngezza nnyo okubeera active ate kulimukinga stress. Yes, that's right. Kati akaseera n'atuuka awo neera nemubuuzaako ebintu byagenda waka ng'abadde byansuubira agenda ebyambaga si bintu bikulu tegenda twalayo like ajja kukola mangu nnyo kuba ye talina bizibu ebintu alina talina kale papa yagala kukola bintu so neeguma neerawo nenzaala Zaida mwana mwenzi. nenzaala kale nenzaala onamala kuzaala kikola ebintu bya abantu betaagala olumu nelabako ng'abadde ndi kulongosa era olaba ebintu bye ngakola waliwo bayibuli asomesa ngena kwepakinira ebintu munju n'olabako document y'abawala abalala naye siyabifaako nnyo engeri gy'alimuso waliwo abaleeta ebintu byaffe nti sabira bintu naleeta ekifaananyi nsabirako ekifaananyi y'omu awone bikiki nesirifaako nnyo neera ngena kulabayo nga waliko some names ne contacts y'oli omuwala abadde muganda we Gwe yakulaga nti muganda we. neera bagenze balinga afterward nazudde nti abantu bali sibadde baganda we for the family badde nga bawumanya ba refugee waliwo abagenda basooka bagenda ne UN ebintu by'ekitundu babeera bagendayo ne UN baprocessing ebintu byabwe ne bagenda abantu babe already abaddeyo Canada kati eno document ebadde nga UN processing whatever visa process nga kuliko n'abaganda abantu beeri abadde bakumaga abaganda be ameta baganda be naye si baganda be abo abantu ab'amanyi Like you can say sister in Christ, brother in Christ. it's true kati naye yamwita sister we naye ebintu bya abali balinga oba village bavudde from the same village from home ne bajja wano kati abakulu baabwe already babadde Canada kati ye abadde n'obuna like the responsibility balangirawo ne bagenda mwana ne muganda we ne bagenda Kati awo ennaku eno gy'obaddemu emyaka 3 etandikira wa? Kati awo neŋŋamba engeri gyeno sobola zaala mwana nga simanyi abantu bali oshegera pressure ebadde nnyingi waffe nazudde nti already something is not right omanyi buli mukyala yenna nga mbeera oyayanira kumanya omwana ajja kati nefuna namba nebuya bali for me I'm ready now mbeere frank ekintu kyenkola manyi nti mmanyi amazima kati nekuya abalisimu ne baŋŋamba tumumanyi naye bagamba just we know him why husband do you know this is man we having a child together kati nagamba it's our brother bali ne bamugamba kati mama w'omwana we batukubira ensi ate akaseera ko yatandika ku process yangamba agenda Kenya ayagala kundekayo n'omwana kati nemugamba ogenda Kenya already nange nakasi mugenda mwenna lase tugenda ffenna kuba mwana akyali muto ate nejjukira abantu sinaba badde nange sinabakakasa nti aba relatives nze atandika kugamba ngenda Kenya ngenda kolayo nafuna engirimu ng'alimba olwo ng'olina emyaka ng'emeka Jennifer? awo 23 years. Okay. Nemugambako nti tosobola kundeka wano n'omwana nga already nange nina passport ate abantu restricting toyagala bamanyi aba restricting atayagala bayogere nawe toyagala bakumanyi kati already I'm mentally
perturbed. Yes. Because into the You're questioning. Yeah. Also having a lot of questions behind him. Remember, nekitwala is engeri yagamba agenda kukola ate njagala agenda naye neera n'agaana nemamakangire agenda akole kubanga yangamba agenda beerayo Kenya emirimu ajja kubeerayo nga at the end of the month ajja kubeerayo ga 3 days ajja kuba wano at the end every end of the month ajja kubeera wano ng'ajja atulabako atuwa ne support zonna nangulira ebya support nemanya nti ekintu kino kirabika kiri serious kangome sajja muleka agenda agenda so agenda kola n'amalayo 1 week ng'amukubira simu ng'omanyi omuntu ali abroad waliwo engeri y'ekukola ekyukamu naye ng'okuba simu nga simu terina changes eyingira ngaawo omuntu ali wano mu Uganda mukwano gwange badde alina nani same challenge I used to talk to ngamba katumukulire esimu bajjukira abadde alina abana abawala abagenda bweru emusonga salirako kala bagenda nga bweru naye ebintu byange biruddeyo kitegeera netufunayo nangamba sawa zino niyo Entebbe njakujjaawo Boston yeeno ya Salama Road njakujjaayo enkya njakujja kuyita church olage wetusabira wala oli omuwala amukubire nanga musumba njagala osabyeko njagala okoze ddiiru ne muwala munno olabire ddala oba tali mu Uganda oba kituufu kuba abadde ready nalabiyo red flag naye sirina stamina wali instant creator nyomya kuba ngenda mwataakinga nze ajja kusigala nagamba ndi wano twateeka ku loud nawulira nagamba nze agamba Kenya babadde aplayinga smart ayagala kuba wano waka nga teri amanyi nsalita badde tayagala ntukumpuya simu nagamba ni wano Entebbe badde agenda kukima omuwala abadde akoma bakata girlfriend omulala wetwazula kulira gaali abadde akatuuka Entebbe agenda mukima bali ku pressure y'embaga endala agala kumasimu teyakuwasa yandese wano n'omwana we ate jjukira oli ewe kati abadde tamanyi nti gy'oli abeera nange ebintu byabadde tali straight nempulira ng'agamba Entebbe naye nga wano waka yaŋŋamba atuse Kenya ate olunaku lwe yatravelinga yachutinga off the phone agamba ali travelinga ŋŋamba simu eno tulina kukola ki tebuuga nga omuntu ali abroad kati wano Entebbe agamba ali Entebbe akumawo ekuma kyaji akukubira ono omuwala ate agende ku church basabe ombire amusabireko kati omwala namukubira ekuma kya namuwadde omuwala ka voice note WhatsApp omwala naforwardinga omwala naye simanyi waabeera just gali tulina ekirupu y'abayimbi twabeera bali tuliyamuyohamu omwala n'aŋŋamba Jennifer ngaayo oyo tali Kenya nga wakulimu maca naye mpulira voice note ng'aŋŋamba jangu wano ku parking ya Boston waliwo ka night parking ogenda kunsangayo ngenda ekwata voice note ekwata enkibikayo kuba badde sina engeri yemugamba ntakinga nti tali Kenya negenda paka waali kati ngeri naakolako security nga omanyi nenfunayo amazima tekyabadde Kenya n'omulaba nemusinkana wagenda n'akulaba n'okukulaba n'alaba wati sanze ng'atunula atya ngali so shocked
abadde so shocked kuba abadde saasuubira ye n'alo abadde it was so shocked like he felt so shocked and he felt hurt and to me engeri gye nalaba ku red flag kyabadde nnyo so shocked esuubira was ebintu byayagala akole nga tayagala kubeera saidi yali kati negamba siyaleekana kuba nasanzeyo kyaki kwagamba kyaki y'abakongo abali wano abapya jiibi kiri so near close to the road ne parking awe kukinozire neyingira ngakola pimping right ng'abakyala waliwo abakyala batudde awe ali yatudde amaaso wa keyboard ekito nendabako nkola dosireti esirika nefuluma tewayogera naye siyayogera kuba namulabe naye naye naalaba eye contact nkola yutani ekomawo waka wa mwana yonka mwana muto nekomawo waka nga kale nga ntabukidde tobitegeera oshegera omuntu w'osuubira nga tasobola kulimba shegera nga buli kyayogera kyolaba nti kyekituufu n'olwekyo bannange abakyala abawala abalala mwegenderezeko nnyo kubeerane waliwo ababeekweka amabega wa bayibuli si nti basumba bonna naye abamu like my especially bana tebaagala omanye abantu be babeera ne hidden agendas nga different tension kati ye komawo wakana natandika kunsindika message WhatsApp manyi you are so shocked kusanga wano siri Kenya ngabadde wakusuubiza n'omuddamu ki ngamba so engeri toli Kenya ate wano tulina omwana muto komawo sina bizibu wa red flag yili badde nalaba red flag y'amaanyi vaayo okwogerako ku geeti omuwala abadde yamuteeka ku kesha omukazi si muwala omukazi mukulu yazulira nti yali azaddeko n'omusudani omukazi mukulu asingako naye kale engeri gy'abadde abalamu bamumwako bamusirika ssente ng'abalamu eno wakwana abalala kati omuwala naye engeri yabaayo n'agenda ku gate ejjukira tubeera ku gate fuluma n'ayolala for 2 hours simu bane babalaba ono nga ye ayogera for 2 hours ku simu ogenda ku town n'okomawo n'olaba nga ali ku simu ng'ate alina enjuwani kiki so wakati wanene oluvannyuma lw'okumusisinkana n'omugamba akomewo eka akusindikidde WhatsApp yakomawo nagamba sisobola kukomawo waka me I have my own yes his own ideas oba reasons alina ensonga ziri nga tasobola kukomawo waka nobuuza nti nsonga ki nga tosobola kukomawo waka jjukira statement ekyuse kati yavudde waka yapakinga buli kimu kyagenda Kenya ng'oyizize jjukira waka naye yali omuntu omba agenda kusinkana ono ava e Dubai avudde Qatar si Dubai abadde avuye nempulira stress lyankuba kuba eyo nakazuula amazima kyali kitya process yali etyeyo ng'oli heartbroken naye nga wano okomawo waka jjukira communication ebeera nga takyali so flowing like it's not flowing nga bwe yali sobola kwogera bulungi ate buli kimu ayagala neero musabe busabe jjukira mwana we mwana akyayonka nawe omanyi embeego omutowa yeetaaga kuya nange neetaaga kuya ate jjukira waliko rent nakawere ne rent yamukulekedde yalinga wameka rent elinga 350 zalina nyingi wadde ku bodaboda wali osobola zifuna
Biseera ebyo ng'ovuga piki. Wali osobola akaseera ng'akyali nakawere sinnabatandika kukola. Wali tosobola. Kati awo nempulira natandika kulonda birowoozo bingi gawa omuntu kaaba ekiro nga sirya omwana ayonka. Naye nga mabeere oba nafa kuba wali tolya. Omwana omanyi n'atuuka ku point nga njagala wasula omuntu atwala omwana wange nga adopti oba omuntu efuna omuntu asobola kudoptinga oyo omwana Amukuggyeko. kuba disappointment kyenalaba kyabadde nnyo wamaanyi nnyo. Ne mugamba engeri yenda process okutuukayana ku WhatsApp asimika message ne limu neeyomba jjukira n'akamwa sente nakola ku security yabadde yo around 3 million. Wali wazimuwa Sebo ng'aŋŋamba akutereke Katonda amugambye azikuwa. nedda agamba agenda gulayo restaurant tawuni njukira obeera waka nga mbukwatagana oli omuntu tosobola manya nti waayogera bulungi paka Yaye muzibu. tosobola kumanya Nga ku buyaye kwatudde. oshegeera kati nekwata sente nemuŋŋamba manyi nti bizinesi ejja kuleeta nyingi Luli nga tanaakuvaawo. oshegeera yes kati nentandika kugamba sebo engeri etolipenya ate waŋŋamba wano tugenda kukola restaurant ate tolipenya. Jjukira Kenya yaŋŋamba alina emirimu bamusibye ya 6 million per month. Kati awo neesibifaako nnyo ebya ssente bamumanyi tulikope. Kati wano ku Boston olulaguleyo charge yagendayo agamba bantu landlord yamugobe mu nju songa agobe n'ejjasa engoyeyo ebirala bintu byonna byonna ebirala badde Mbu yabitutte. kyabitutte agamba landlord yatuteyo beds buli kimu. Kumbe yalesemu omukazi mu nnyumba n'okola. Kakati heartbreak weetabuse ekoze biki byonna byonna. Kuba nze nampulira nga nsobola kufa kaseera nagamba nga guma nensaba sobola kabira Mukama gamba saba bino wati oli nange nsobola kukola isubi oba setulina kyokulya. Olina n'omwana omulala oli eyasooka. Omwana osooka oli kakayo naye Tafaayo. tafaayo asaba nga sino y'omuntu mulala inayiya njagala kukomewo nolaba omuntu ayagalawo Ng'era tali olire naye tali bulungi ate taagala advice bw'omwa kati ninga makungiro olwo nembeera wano nekumawo ba abaana olumu omwana wena alina kusoma omwana natasoma nakakati omanyi that process nga you are in zero olina kubeera ne responsibility tosobola kuddayo w'abazadde oli muntu mukulu olina ono naye alimba abazadde ye ayogerako n'abazadde bano kyagenda balabako kati olwo ekirowoozo ne kijja ng'oli mu heartbreak okutandika okuvuga boodabooda oba okugiddamu obuzi kuba olwedde wali ogikuga boda n'olinda n'osooka n'owona genda kuddamu sina kyenawoonerayo nantandika kuba abaana tebamanyi eyo story zino tebasobola kutokola bo baagala kyokulya omwana beera ayagala ate landlord yutomuzi wakola ng'otya okufuna sente z'abaliro nga pasito naakusudde mu nnyumba pasa ngeri etyakayanamu ku WhatsApp nemugamba funako omuntu tutule wansi abantu bawulireko n'ensonga oba nze ali mukyamu kuba atandika kwamba abantu nti nimoving kuba at that point omuntu yakulimba n'asigaba sente yo n'agenda naye in the names of business nagenda n'owulira nti ali kuwasa omukazi omulala nsobola nawulira nnyugo sente zange ate sente yemuli n'atereza enoono omwana yakusoma yaayo naye kati omwana tasoma bulungi olumu abeera tamene n'abeera nga sente eganye bwe bati omwana tasomye naye ng'anoonya omuntu yonna yasobola kunyamba n'omwana
bagezaako okugenda ku erya LC1 bamuuse na they call him ne bamubuuza lwakitono omukazi yonna emulinda nti netwala ne sente ze zonna n'agamba sinamu watuuka ku w'abakulu ayogera bulungi nnyo. Wamugezigezi muyaye amanyi nti alina okukkakkana okusobola okuyisaawo ebyo bagambe nti omusajja muntu mulamu. Kati bwatuuka webagamba nsinamu omwana wange genda muyamba wavaayo awo ne mbamuleka avaayo ayo agenda n'ateeka ku simu lwolooza oli mugezi nnyo nze ntya Katonda ze sinamu wantwala wa wadde ontwala wa n'atandika kutiisa atandika kuntisa. Kakati weekuŋŋaanya otya okuva mu mbeera eyo okutandika okuddamu okuga nti kuvuga bbooda yo? Netandika kufuna challenge y'amaanyi kuba emirimu ya booda kyokulaba abantu bangi baba nti bafa. That's true. Omuntu avudde waka ne stress naye ogendayo n'olaba omuntu ng'afudde bamukoonye oyinza okulaba nti singa that person would have not died if people had got to listen to the other side of the story. Yes. Nasanga abantu bafunayo challenges wakaawo omusajja n'omukyala omusajja n'omukazi we makaawo abantu bafunayo challenge olumu ng'abantu bafunayo stress. Kakati Jennifer katwogere ku kusalawo okuvuga booda. Abakyala bangi tuyita mu bizibu bingi nnyo era tulina ebizibu bingi nnyo bye tuyitamu nga by'amaanyi naye tutera okunoonya amakubo amalala ne ŋŋamba kakati wali abagamba nti nze kanneetunde wali abagamba nze kaŋŋende nnenge ennyaanya nebayo agamba nze kantuule kutuuzi bintamye nebayo omukyala agamba owaayi kankoleyo kaneeno akalimu akatonotono nsobole okuba nga nnoonyeza abaana ekyokulya. Kiki ggwe ekyakusikiriza mu mirimu gyonna okulondawo okuvuga booda n'ogamba nti nze kanvuge booda? Akaseera nga nsazeeyo okukola embooda kuba akaseera nga ayonka omwana emirimu ya ofisi esobola kale nesaba emirimu ebampa naye omwana muto bebi ekyali wake maybe sinabafuna bulungi lwa maybe nafuna sente za kumusasula mushegera kati olumu n'omwana nga weefunako challenge y'omwana esooka okafira lyakuyonka omwana abeera yakyala nnyo maama we tulabanga omwana sinaamuteesolamire newakiri kamulabireeko like up to after midday aliddemu kyalidde after ninawo wasinenvaayo nebona byekola nomulekayo yeka mu nyumba omwana sister wange abadde Sudan. Sister wange abaddeko ng'akola kinkya akola business abadde akolako byengoyi alina okutuukayo bwati naye nga n'anyimirako nange nnyo kumpa support. Olumu n'avaayo n'ajja n'abeera nyambako okulabya omwana kuba omwana abadde ekyali muto nesooka nebeera ng'akola nnyo akaseera ko keera ku makya nesooka nenyakereegi neyokomwana negendayo nekola mala kukola nekomawo neyonka omwana neera nekiramu whereby I could balance a freedom kulabira omwana n'emirimu kati awo nelaba nti kola booda nitwako kale that freedom okuba nti yegweyo own boss. Nengerako ne that freedom wena nekola nnyo nga situdde era nekomawo neyonka omwana netandika n'okuggyako biri ebirowoozo bya heartbreak ebyobadde olina because you're keeping yourself busy. Ebyo addict yakomawo kuba addict ebadde eyo wendaba omwana wanti ng'ojjukira taata we taliiyo ate yatwalako ekintu kyaliyambako omwana. Kitegeera kakati essaawa eno Jennifer tugenda kwogera ku ngeri gy'owangulamu ensi ey'abavuga booda n'okubona obutuka buki eri ogwali gwamenyeka obugumu obwo
bw'otulaze obuvumu bw'olina kale kwegamba n'ebintu bingi nnyo njagala kumanya amazima kati agali ku luguudo mulimu gwa boodabooda guneeno mu Uganda waneeno mulimu okusoomoozebwa kungi nnyo mulimu ebizibu bingi nnyo kale era nga gusinga kukolebwa basajja era bw'otunulatunula eyo n'otambulatambula abasajja be basinga okuvuga boodabooda abantu ne bagamba nti omulimu ogwo gwa basajja si gwa bakyala abavuzi ba boodabooda abasajja bo bakuyisa batya ku stage oba ku bitaala ku traffic lights awo bakutunuulira batya eri abaali bakunyoomye nti oba oli mukazi eri abaali bakwogeredde ebigambo ebindi bakuyisa batya ku stage oba ku traffic lights. When you're going to work in other offices as well, there are challenges. Okay. There are both positive challenge, Positive and negative. Positive and negative. Wanze kati wenva waka mbeera ngaddemu amatu for all the negative criticisms like from the community, from the society, because waliwo watuuka abantu ne bayogera ebintu tobadde tosinga kubiwulira like what you would have not heard. Waliwo guy asebo ye akulabe ng'otuuseyo eyange kale kankuwulira amazima mbeera sure boodabooda wenkola kati wano abantu wenja wano ng'abadde yita buyisi neŋamba oba wano nadropingayo kasitoma neŋamba ono kasitoma yavaako kaninde kale omulala ngeri gye wano badde sikola nga wano yinza kutuukawo nga ngambe ono kasitoma avuddeko kanfune kasitoma omulala agende naye naye ojja kusangayo abantu two kind of people like ojja kusanga omuntu olwasanyuse nnyo mulaba nagamba mbeera naawe wano tova wano kolera wano n'osanga omuntu lwakulaba bwetu agamba ono wajjukira omuntu buli omu ng'ategeera nti ddala ndala nvuga abeera ayagala atule yange oshegera osangayo ng'obadde osangayo omusajja wabana lwaki ogenda n'ozaala n'okuma abaana yawe olaba mukazi kyali wano sometimes ng'agambako ekigambo badde kisubi nga tamanyi stories waliwo aba just omanyi nga abadde ayagala kale akusikiyalenga life akusikiyalenga ng'avuga kukumpi naawe n'abeyizenga lumu ng'ayagala okankane ogwe wakiri akukutestinga like akugezaako amanyi ng'owanyimira titya oligumite oba tonaba shegera kati ebintu byekityo naye kati nze wenva waka nalaba challenges nyingi kuba waliwo akaseera ako waliwo olumu nga ndi kuvuga ng'akomawo waka nensangako omusajja ng'abadde manyi kasitoma nagamba senga toli mukazi badde ogenda kumba kirabika abadde nasigaliza question mark akaseera nasigala ng'okyebuuza kiki badde agenda kukola ki kati natuka nembiroozako nebiipaako kati at this point ebizibu ebeeramu nnyo naye embeerayo ng'ali vitamin abasaabaze bo bakugamba ki bwe basaba obwa boodabooda ne bakizuula nti mukazi yazze okubavuga eri akaseera kojjukira akakusanyusa oba akakuwa akamwenyumwenyu ze waliwo kale begamba when I'm going on the street I find different categories of people esooka nsangayo abantu abanjagala nnyo encouraging like that is encourage me a lot ate bwe naafuna omuntu ng'abadde ayagala kumalako emirembe bibeerako out of 10 sobola sanga nga 2 of them biba kusanga ngo sanga nyo challenges n'abasiraamu abasajja be balina embeera zaabwe ayo ng'atuka ze si ddiini yaffe noŋŋamba kati ono badde n'agenda nalinnya omusajja ate waliwo n'ono ng'asanyusa nnyo agamba Jennifer
sigenda kulinnya kwata kano okole ki genda okole bagamba nga categories zonna y'abantu akirabye kati waliwo agamba asooka n'atambula n'ayagala akakasa nti ddala ate ngaawo batambula ndaba oba siraba nadda eri akwetegera n'avaayo n'agamba kale kanjigeze n'alinnya nga omutima olaba ng'abantu abatudde wali nga abatulaba babeera batusekerera nnyo like kati olaba wali nga wenkolera abantu bamanyi tuola ajja kutuusayo bakuwolereza bali akumanyi kati newaliwo wotusamu n'ogamba hello like boda nangamba I can't trust you. Olwokuba oli mukazi. I can't trust you. I can't accept that. Waliwo akabuuzo akabadde. I can't accept that. N'atambula n'agenda wuli. Waliwo ajasa atambula mpola nga tayogera. Alabe nga it is impossible. N'atayogerako naawe. N'alalinnya basajja. Naye waliwo agamba I want to support that child. Twala. Okay. Nemutwala n'agamba kati ngeri already I have experience. Nemuvuga bulungi n'atwala namba n'agamba kati from today wagenda kubeera ki owa boda wange. Wow, and that is impressing. Kakati bw'oba n'olunaku oluwanvu nga naffe abalala bakola emirimu emirala tubeera n'ennaku empanvu tusisinkana ennaku enzibu waliwo olunaku lw'ozuukuka nga luzibu nnyo naye kakati gwe ennaku z'enzibu ziri ku luguudo lwennyini n'opaakinga booda y'ekiro. Kiki ekikujjira mu birowoozo byo ng'omaze okupaakinga booda weka nga mba otuuse ewaka naye ng'olunaku terubadde lulungi? Semba mbi nfa ku maviivi kuba waliwo akaseera nga ekintu bwakiri n'ogenda n'omalayo obudde sinti buli lunaku ebeera y'alaani kuba there are other days waliwo there are some days ofunayo omuntu n'ogamba Katonda wange leero kusanze omuntu akwadde nga tipusi ya 50 agamba sigenda linnya kubeerayo ole weebale kukola naye nkomawo ate nga waliwo olunaku nga tofunye omuntu wadde akugamba kitera okubaawo kisoboka nga abantu batambula nnyo abantu batambula munnyo naye oyinza kusanga bana ba 12 atwala jjukira waka budget ebeera nnyingi school fees rent nange inakulabika nga abantu tebalaba nnyo embeera kiriko basaagala nnyo okulabira abantu embeera za okomawo nga waka terimu ekintu n'ogenda akankoleyo nga ku mmere buli nnaku like itono omwana muto olina kubula sukaali ogenda ensaba nkyensaba banja bwe bityo n'okomawo kati wano wensaba ne olumuuka bukabe kuba some days wano osobola kwogerako naye wenna ali alone. Ekitegeeza obikwasa Mukama Katonda. Nsaba olumu nsaba n'opwale nga yakati olumu kwata mu mikono y'abaana that gives you a lot of energy. Netusaba ne tukabirayo abaana bo tebamanyi ekintu mami why I know. Sakati Jennifer waliwo omukazi ali eyo ku podcast y'Omumbejja ya Mutima's Voice atulaga essaawa eno atudde mu kisenge kye essaawa eno wenjogerera nga n'okukaaba akaaba amaziga. Musajja yamuzaalamu abaana amusuulawo n'adduka. Omusajja yamufunisizza olubuto yamusuddeko n'adduka. Awulira obulamu bumulemeredde kubanga ekisookera ddala talina ssente zigenda kulabirira baana, talina ssente zigenda kulabirira lubuto, tamanyi waatandikira. Bwe ng'omukazi alumba ku nguudo z'ekibuga Kampala buli lunaku, oyagala kumugamba ki omukyalo oyo akulaba? Ninaye kyensobola mugamba. Tunuulira omugambi. Manyi tuli bangi muli awo nga ekintu ekibi kyatutuukirireko ng'abadde ate nga abantu abalungi. Manyi ekibi kituuka kw'abalungi. Abalungi babonaabona nnyo. N'olaba ng'omuntu omulungi naye bambi bamuwiseko engaali. My advice to you,
single mothers abali ku mbeera nga zange neefaananga ng'eyange. Zuula amazima, wonera ddala, kwata munoonya ky'okola, okole emirimu. That is where I only go to my rest. Wasinga akaseera ako ng'atuula neekaaba nga sirina kyenkola singa aliwa. Kati essaawa zino sobola kundaba waati kuba situula nkabako dakiika nga tono weekiti naye nga kiri from deep from my heart, like from the bottom of my heart. Neekaaba neebirekera Mukama neesaba nnyo neegenda neekola ate musabe nnyo bannange. Kuba embeera togenda sanyusa kolaba omwana wo tasoma ate gwe awo mufuna kyokulya kyokka. Bali tebafaayo. Waliwo nti abasajja bonna babi, waliwo abafaayo naye bano tebafaayo. Mukazi gwe, mukazi munnange, kwata emirimu, noonya emirimu okole, mbikwatire Katonda osabe. Beesaba wano. Olina kweyogedde akansanyusizza nti abasajja bonna si babi. However much obadde heartbroken emirundi ebiri, okyalina essuubi. Ekyo kirungi nnyo. Thank you. Ekyo kirungi nnyo nti okyalina essuubi era Mukama Katonda ayongere okusitula. Akusisinkanye n'omwami, kino kankyogerere wano, Mukama ansaba kuwa omwami agenda okwagala n'abaana be abalala bali ababiri bwe baakusuulira. Never lose hope again. Always continue believing in yourself. You are an inspiration. Olwa nange wa inspired. You inspired me as well. Because I loved what you do. You are an inspiration. Leka tokkiriza muntu yenna okumalamu maanyi. Olw'okuba oli mukazi nti okuga boda balowooza abasajja be batuvuga. Sigala ku ekyo ky'okola, lemerako, ojja kuwangula, ojja kutuuka byeyagala okutuuka. Nze nga bwe nalabye story yo, nzikiriza nti eri omwana omuwala era agenda okutandika okuvuga boda oluvannyuma lw'okulaba vidiyo. Bwekiti bwe tulabise olunaku lwaleero ne mukwano gwange Jennifer avuga boda wano ku nguudo z'e Kampala. Bwe nkuleetedde olunaku lwaleero bw'abadde ali eyo ng'oli mu mbeera ng'eya Jennifer kubanga esukkawo ne ku ya Jennifer, oba kale nga tokirowoozanga nako nti osobola okuvuga boda oba gwe abadde ali eyo ng'otya oluusi ng'ogiyina ewaka weeri naye nga weebuuza ngenda kukola mulimu kinzi omukazi mukwano, naawe osobola okutunuulira Jennifer n'omukopperako n'obako ky'omuyigirako ate oba oli awo naawe n'otandikira awo. Nsigadde nze eddoboozi ennyonyoogera amatuugo, omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, Natural Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and act advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Mpozi wampadde linnya ki? Label? Wampisaani? Nga tutandika. Abel. Yes, nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, Abel. Okay. Mpozi wagambye litegeeza ki? Abel, it means you're beautiful. Yes. Otegedde. Kakati mukwano ayagala okuba nga olanga naffe wano ku Omumbejja W'emitima Voice Podcast ne social media platforms zange endala zonna. Mukwano tusuukirire ng'oyita ku namba y'essimu eyo wansi awo. N'ekirala mbadde nkujjukiza nti subscribe to this YouTube channel and as well tap the notification bell. Ngenda kuba nkuleetera abantu bayitirivu nnyo abalala okuba nga bayogerako gye tuli okutuzaamu amaanyi n'okutuzuukusa oba oli awo ffe abakyali abeebaffe. Bwe tutyo tusisinkane omulundi omulala nga nkuleetedde omugenyi omulala.